can push our people to a certain level. Then I need your prayers. Akuba Rome stays regular Gamonyanya's. Guru Anyaga to you. Twasoma for name Makerere. Na ye Muganda wa yagarachi. Ayagarachi mukazoyo. Ati ebye bihabuzo, which means abantu basambira omuku. N'abakutisa family. Oli yavuze n'ava Kampala yasoma ne brother wange. N'atuuka eri n'amugamba ekindeese oli mukwano gwange twasoma ffenna Makerere. Naye Muganda wa ayagala ki? N'amugamba oyo kyayagala, ayagala service. Nze sina kyembaagalako, kyembaagaza kukola mirimu bulungi. Era njagala kukola olukiiko awo ku office yaffe ya Prime Minister ndabe nga abantu badda mu nteeko. Nze sina muntu gwe nnoonya, nze nnoonya service abantu baffe bannayuganda bafunemu. Kati ebintu bye nagaana byakomyewo. Ekyo kimu. Ekyokubiri nawandiika nga mpandiikira permanent secretary ne mugamba njagala okumanya baani abasaplayinga ebintu ebyo, ani avunaanyizibwa yakola ensobi zino n'aba ani atakola due diligence auditor kyaya kirimu kino, kubanga nga tondateeka mu store auditor asooka kola ki okwekenneenya n'okuverifyinga byali bya ssente mmeka, baabigula ddi. Kati nampeereza report yesterday, report nagirabye nesibeera satisfied, nempandiika nga mpandiikira abakulu bembagambyeko, ofisi ya IGG, ofisi ya Nakalema ne ya anti-corruption ne police investigative arm of government. Kati nize report nabawadde ennaku 3 bagireete tutandikira. Kakati baba asomesa mu district